Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Lira yabadde wezeza milimita za 5.8 n'obutundutundu 2, Tororo milimita za 5.3 n'obutundu 6, Soroti milimita za 3.2 so nga ate yo mu Kitugumu zaweze milimita za 2.8 n'obutundutundu 9. Embeera eno yavudde ku mpewo okuva mu South Africa ezasindise omukuubo gw'enkuba ne guseeseetuka okutuuka mu kitundu ky'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale, mu bitundu ebyo Mubende, Gulu awamu ne bitundu eby'omu Soroti. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu bitundu ebyo ebiri mu Arua n'olubuubuutoolo olw'omu bugwanjuba yo tusuubira nti akasana kajja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'Emiryango tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansa lw'eggwanga lyaffe mu Mombasa ne Dubai tusuubirayo omusana okwaka so nga ate mu Paris ne Kigali tusuubira enkuba okutonya. Yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 12. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.